ebintu by'okubba abasajja b'abannammwe bikome guno omwaka. Ebintu by'okubba okuganza basajja abatali bammwe, let it end this year. Awo nno nga ntwaliddemu ne Posha 256 n'olutalo lwayina ne mukyala munne Muna 256. Kati nno bano balwanira ki? Mwana wa bulenzi Derek wa radio yabatta oba ye kanaaluzaala ye yavuddeko olutalo luno lwonna. Olutalo luno lwatandika ng'oluli silent. Ne tutafaayo, ne tubiwulira mu nkuubo, era ne tutafaayo. Impaka mwana mulenzi Derek yavaayo ku mpewo ezimu ku media nga bamukolako interview n'agamba bannange Posha mukazi wange. Era mukazi wange owaddala. And anytime soon Posha agenda kubanga ajja aneegateko e London. Tubadde tulaba nnyo ebifaananyi bya Posha on internet nga tekayo videos with different view, alinye nnyonyi agenze ku vacation, kumbe there is someone funding ngani. Derek waffe owa radio gwe tumanyi obulungi, which is not bad. Fena tumwagaliza birungi Posha, tumwagaliza abeere mu mirembe, yeeyagale, anyumirwe ku bulamu ng'omwana omuwala. Naye kino kireka wa Muna. Inze naawe. Yenze Sheila Adita atanaba subscribinga ku YouTube channel eno, ogenda kubanga o missinga the all lugambo jango beninga o subscribinga, okwate ku notification bell nga buli video yona gye nkuterayo ekutukako bulungi. Igwengo kuba counselors abali ku channel gye tuyina, we recommend you oberenga okwata ku notification bell atera oberenga o commentinga. Nabagamba your comments are very important. Joko mu commentinga tumanya endowooza yo, entegeera yo, atera kiyambako n'abantu abalala okumanya what's happening, kye kiri mu video. Tuyinza okwogera ne batategeera naye gwe commentinga ne bayigira mu comments zo. Tukyali ku lutalo lwa Muna ne mujawe Posha, the beautiful Posha, tekako n'omwabi waabwe Derek yatugamba ye and Muna things ended, they tore apart. Buli omu n'agenda Renee. It's like Muna is not trying to move on. No, she's not trying to move on. Akyali mu bintu bikadde, bambi akyayagala omwami we oba olyawo. And Derek yavayo n'atugamba, you people, n'atugamba that was content. And another thing, inze namukwata ne mutwala mu UK, it was my idea. Tanneebaza lwaki alaba bibi byokka. Inze n'atugamba if I come out nentandika okwogera ebintu by'omwana oyo, you people that love Muna temugenda kuddamu kumwagala. Ate nze siwakana. Why? Buli muntu bye tubalagano ku social media si yefe abaddala. You might find out nti nze Adita golaba ku social media, I'm a different person in real life. So that's why nze siwakana ate oba oli ayogedde. Wabula nga ate ekyo era Muna yakolako mu katambi n'agamba bannange kibba basajja, okubba abasajja b'abannammwe, lwaki mubba abasajja b'abannammwe etc. Obutambi obwo mwabulabanga butambula all over social media. Muna nga akoze obutambi obwo yali ku live emu n'abeera nga alangira abantu ababba basajja b'abanne. Wabula ate wano teyakoma, alina akatambi ke yakoze akali very interesting kenjagala tuteekewoko wano ng'alabula abakyala mwenna oba abaana b'obuwala abeegomba era abaagala okuganza abazungu. Mumanye bino. Katugendeko mu katambi ka Muna ate era tubeere nga tukomaawo. Naye mmwe baana mmwe abatali mukwano, simanyi kye mulinyumiza bantu bammwe, simanyi kye mulinyumiza baana bammwe. Kubanga omukwano gunyuma. Tubaddekawo ku live ya Posha naye gwe nga buli abaana eba mentioninga ku linnya lya Derek mu comment section. Posha ng'agamba bugambi oba yoyo bukkirizi just tick. Laba bannange comment section bwejja Derek mu kamooli Derek nga Crash tajja ku live. Posha mulowooza ebigambo tebimubuze. Bannange omukwano gunyuma Posha ebigambo bimubuze nga tasobola natunula mu kamera. Omusajja amugaye bannange mukwano munange siina bigambo ngenda kukola. A few minutes from now I'm starting to work. Naye munange tujja kwesanga eri ku ludde lulala ku boti mu Snapchat eyo gye beesanga ku zi WhatsApp. Naye Posha ebigambo bimubuze. Ng'akanya kukanula maaso bwe yeemoola bw'ava mu kamera bwe yeegolongotanya bwe Derek wavuddeyo bati ku live. Posha olwo nno n'alyoka seekikowe.
nawaawo annange feka tubagalize all the best fe tuliwo kwagaliza nakukolima ate tunakolaki bye twasigaliza naye baabo omukwano gunyuma kale njeru nze teni kubanga alina kasente omutima gudduka mangu awo n'omwagala naye waaba omwavu okaaba mugenda okulya emmere nga fifite baleeta menu fifite asasula emmere n'osasula ebyokunywa bwe buzibu bwabwe ezo sayizi zaffe naye abakozinga ofunyera mukadde funayo ekikadde kyo nga kyazaala dde abaana baakyo nomanya abakadde balina empunya gye bawunyawunya namukwano wange yangambye bawunyawunya abakadde abo ate abazungu si be banaaba ennaku 2 mu wiiki abazungu banaaba ennaku 2 mu wiiki ekinaabiro ogenda okituukamu nga kiragira ddala nti wano waakoma okuyiika amazzi wiiki eggo kala yaabwe beerabanga abantu abayonjo bo nga bo tebanaaba kati samma n'alyoka afubutuka ekisuno g'abannange otula naye mu baasi sinogamba oba ntuuka ddi gye ndaga kyokka nga muli mu mutima ogamba mukama nfunirayo omuzungu n'otula naye mu baasi n'akussa ekiwoowo noga kanjira ngoma n'essekiganda yannange oli mukulya ng'olabye naffe tugenda tulya ssaawa yeeyo naye ngende nja saa 12 tulya budde oyo ye muganda waffe Muna yali ku live emu ne mukwano gwe ne babanga bayisawo ensonga zineeno ez'abaana abawala okulowooza nti we baba baganzizza abazungu obulamu bugenda bbangwira era n'abategeeza n'abagamba okudeetinga omuzungu oba tokomyawo biba tebikomyawo n'agamba unless ng'omusajja gw'oyagadde mukadde nnyo awo wogenda ofuna ku freedom naye woofuna abavubuka baneeno nti nze njagala musajja muzungu olw'okuba muvubuka apart from kala yaabwe enviiri zaabwe engeri gye beeyisaamu tebalina kyamakulu bafuufufululu ate ng'atera jjukira Muna si ye muntu asoose to say something like this oba okwogera ebintu we biti a lot of girls abali mu nsi zeeyo abegezezaako okulabula abaana ab'obuwala abagamba nze noonya muzungu njagala fumbira muzungu era omuzungu babalabula nnyo ne babagamba n'abazungu baafuuka bafere ate nga baferere ddala nga bwolaba mu mawanga gaffe ganeeno aga Africa nga wolaba Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi, Nigeria nti abasajja bayo balina embeera zaabwe n'aba abasajja abazungu balina embeera zaabwe ate nga tezaawukanirako ddala n'embeera ze tulina eno mu Africa. Kambawe example ya Angelina Jolie ne Brad Pitt baali bafumbo era abalina n'abaana naye Angelina Jolie yatugamba ebikwatagana ku Brad Pitt fena ne tukwata ku matu nga we don't even expect omusajja ng'oyo okukola ebintu ng'ebyo. Brad Pitt naye n'atunyumiza omukazi byakola naffe ne tukwatira ku matu so wengezaako bagamba nti relationships zineeno munnange tezaawukana zezimu kisinzira businzizi ku bantu mulimu omuntu nga ye yategeera nti ekitonde ekikyala kyagalibwa era kyagala nnyo okukyagala era ng'ekitonde ekitala kyagala nnyo respect gw'oyinza ogamba nti ekikutwala ew'omuzungu respect n'ogifuna mu musajja omuddugavu oba omunayuganda owa wano n'atakwegomesa kufuna muzungu kale oyinza ogifuna mu muzungu ate omuzungu n'aba nga tamanyi muntu wa waffe waneeno mu Africa nze ngamba it's a chance naye Munaye asambaza ebigambo ebyo n'abawoninga n'abagamba mujje mu badeetinge nga mumanyi where you going n'abagamba okulya emmere buli omu asasula ssente musasulira wakati wasasula ebyokunywa ng'osasula emmere bw'obeera naye ewaka agenda kuba agula emmere gw'osasula ennyumba oba yasasula ennyumba ebirala nga gw'obikola nga gw'omuntu kuba naawe oli muntu what you share musharinga bitundu bya kyama byokka
nti muyina okwesanyusaamu. That's all. Kyekintu kyokka kyatagenda kugamba ntooleraako nange nkutolereko, naye ebisinga byonna mugenda kubanga musharinga. Era muna n'atekakasa abawala n'abagamba mwe ebyo ebintu bye mulaba bye mubeereyo nga mulowooza munnange bifu, ye kubanga ali ku source ebintu byatugamba era nsuubira okubanga bituufu. Ate nga nange imbirabyeko, yes, imbirabyeko eri abawala abafumbirwa abazungu. Omuwala n'abeera ng'ali broke totally n'ogamba ono yafumbirwa omuzungu, ki ekimuleetera okubanga munaku talina nangatto ng'ate alina omuzungu. Lwaki tulina eri mentality erowooza nti abazungu balina ssente, kumbe bambi nabo babisaati, nabo baavu, tebalina ssente. Ate era nga tulina abasajja bangi nnyo wano mu mawanga gaffe aga Africa nga basinga abasajja abo abazungu ssente. Yes, nga babasinga ssente, babasinga buli kimu, babasinga style, babasinga ensonga z'omu kisenge, babasinga emmotoka ennungi, nga babasinga buli kimu, okusula ewalungi nga bo basula bubi. Era w'osanga omwavu nga muzungu abeera mwavu lunkupe, w'osanga omugagga ojja sanga nga mugagga. Kusaba busabi Katonda abeere nga akuteramu omukisa. Ate era sibagaana w'oba omufunye musigale mulaavu yammwe, togendera ku bigambo bya Shila. Yenze Shila Adita, atanaba subscribinga, kwata ku notification bell buli video yonna ebeere ng'ekutuukako ate era imbagala.